Elias Nalukola, Solomon Essanyu Nalukola wa Bobi Wine bamaze ne bamulayiza ate nga munnange King Saha Big Eye musitaafa munnange beeguddeko ku nsonga y'amasannyalaze esayidi eno ennakawuka wali era nga munnange sigenda kubeera nga nkulwisaawo wabula ngenda kusaba vidiyo gimpe like wabeera nga tonaba kusubscribinga nakyo ekikolere ddala era nga munnange essanyu likyagenda mu maaso naddala munnange bannakawempe bannayuganda okwetoloola esayidi eno munnange Nalukola munnange bamaze ne bamulayiza era nga sipiika wali yabadde akulembeddemu era nga bw'olengera mu katambi bwe kityo. Elias Nalukola solemnly affirm that I will give faithful service to this parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah. Era nga enteekateeka nga ziwedde munnange bafulumyemuko wali ne bayimbamuko n'oluyimba olwa People Power esayidi eno era nga bw'olengera mu katambi. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde ate ku mwana mulenzi Nalukola engeri gye babadde bamulayizaamu kati kankugyeko ate nkutegeezeko ku sayidi y'emu munnange Big Eye King Saha ne Mustapha beeguddeko munnange sayidi eno leero babadde ku kyamasannyalaze munnange agavaako ensangi zino munnange esayidi eno nti amasannyalaze bannange bagaggyako abameme lwaki biki munnange byonna ate gye biggwedde munnange mu katambi esayidi eno kansooke nkuwe katambi kano ate ndyoke nkomewo. Ekintu ky'amasannyalaze ekyo kyo kinnumira ddala kubanga kati ennaku zino ate gaayonoonese. Gatabuse. Gumanyi nti amasannyalaze gadda abantu ne bakuba n'endulu ndi ebyedda biri ne bajaganya baddamu gakomyewo. Nti bannaye gakomyewo bannange. Amasannyalaze gakomyewo. Loogi ne zikola ab'omwenge amabaala ne bakola basanyufu olw'okuba amasannyalaze gamaze ennaku 3 tegaliiko. Anti kati gavumenti ye yagala abantu bafugira awo nti n'okuddako amasannyalaze kisanyusa. Kumbe kyateeka galina kakati agenze agewange gagenze naye ate geekanga buli ssaawa 12 awo. Akanga ne gekunyonyola gabaako omugagga gwe mwataapingako naye temumanyi. Buli wabaga okusaako mashimize mulina okufuna shortage. Azago galimu omusisi. Galimu omusisi buli ssaawa galina obudde bwabwe ne gakankana. Bwe kityo nno munnange ate leero ate beeguddeko wali ne Mustapha muganda wange ne Kabula Asala wali mwana mulenzi Big Eye naye abaddeyo jjukira nti nno abadde yabakyaliddeko mwana mulenzi oyo Big Eye abadde yakyaliddeko omwana mulenzi ate King Saha mu maka ge ennakawuka naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo bwenti.